Chichecho kutu sana yenga tewaja goba Echijasi muntu kusaba tandika Embesi bokoli njinji na yete ziruma Olika wakagande lijamani shepadi Omwano yagenda ikatembo Olimba Takaba kaejo darusole Owenga Omwano yagenda ikatembo Olimba Apiri renja kaejo darusole Owenga Omwano yagenda ikatembo Olimba Kalakala kuna baje darusole Owenga Obulalu wabatamanya nti mulalu Basoka kasotya sebo nti yegwe mulamu Kingisa agwo wewanika kole bondala nnyo N'Obuganda byabukoleddera birala nnyo Muhiti zolina sebo gwe wakuba nkudi Obuganda n'obuwemulowooza nkudi Kingisa agwo twesigamyeko ndaba omupinga Konze nedda kankusabulemu nkulaba Owenga Gwe wabitandiseleka nkusaba todduka Olika Wakaganda elijamani shepadi Atakakadde kange mukampe Ogamba otya? Nikiria bro. Ogamba otya naye. Obulamu buli kiriya. Nikiria. Kozi wangamba obeera Kiboga. Nzaalwa Kiboga. Oluusi n'emirimu gyange egimu gyegiri. Okay. Era ebiseera ebimu mbeerayo. Nyangu okusinga mbeera nnyo ne wano enansa na wano. Ekiboga okolerayo biki? Ndi musajja musuubuzi, nsuubula ngato bwento bwe nzitunda. Okay. Nga omanyi geto yoti eyeeyo obulamu bulina otambula. Yeah. Okay. Twalabye challenge gundi lili puzzle gye yavaayo n'atavasi n'agamba buli omu agituulemu. Buli omu yagituulamu wabaddewo abavuddeyo abaagamba nti no bo bajjonkedde. Okitegedde? Yali amanyi ndowooza buli omu agenda okuddamu vaasi eyo agenda kugidda ng'awolereza lili puzzle. Bwe lwaki wasazeewo kubanga oddamu vaasi eyo ng'ate okuba bukubi musajja? Olaba omuntu nga mugezi asobola okutunulira ekintu then wamala ekitunulira bwe kiba kirungi n'atunulira ebinaakivaamu. Kati abasinga tutunulira kirungi naye oluusi emabega w'ekirungi wabayo ekitali kiki. Abasajja abo batukozesa nnyo si nze nzekka kubanga nze ndi ghetto youth ndi upcoming artist nesobola kugamba nti endongo nnyangu. Sinze yasooka olaba open verse eyo yagiteekayo kubanga yateekayo oluyimba ekituufu oluyimba ne lutakola nga bwe yayagala. Then balina omuze gw'okuta open verse ezo ffe gye tukoma ozirwanira nga upcoming kubanga tunoonya opportunity ne weetali oluyimba luba lugenda mu maaso ate ne batatusasula nga bwe basuubiza kubanga yateekawo miliyoni namba n'agamba nti agenda kukola ki agiwa anaabawangudde naye byagamba nti yagiwadde Bibi Zanda nabyo nkakasa tayogera mazima lwakuba Bibi Zanda tasobola kuvaayo kwogera kubanga alina n'oluyimba yamuwandiikidde bakyali kakati n'ekyokulala bwe nalaba open verse omusajja oyo teyagambako nti akuba open verse eyo nga mpaana yagamba akuba open verse eyo n'agiggala yagenda okuweebwa ki akakadde. Nze kati ku ntegere yange entono ate nze nawuliriramu kubanga omuyimbi yenna bw'awulira instrumental bw'awulira engoma yonna aba ayogera nayo yawulira engoma by'omusaba ne byemugamba kati bye bigambo by'osanga ng'atadde mu luyimba. Nze kati bwe nawulira engoma ya lili puzzle nze ng'ate ebyo bye nsaba. Gwagireeta otya? Kubanga nagamba nti omulalu bw'aba tamanya nti mulalu puzzle kakasota sebo nti yegwe mulamu kingisaago wewanika kolevo ndala nnyo n'Obuganda byabukoledde era birala nnyo muhiti zolina sebo gwe wakuba nkudi Obuganda n'obuwemulowooza nkudi kingisaago twesigamyeko ndaba omupinga koze nedda kankusabulemu nkulaba Owenga gwe wabitandisereka nkusaba todduka olika Wakaganda elijamani shepadi era ne mugamba akakadde kange mukambe kuba nawulira nga njimaze. Chichecho kutu sana yenga tewaja goba Echijasi muntu kusaba tandika Embesi bokoli njinji na yete ziruma Olika Wakaganda elijamani shepadi Omwano yagenda ikatembo Olimba Takaba kaejo darusole Owenga Omwano yagenda ikatembo Olimba Apiri renja kaejo darusole Owenga Omwano yagenda ikatembo Olimba Kalakala kuna baje darusole Owenga obulalu bw'abatamanya nti mulalu basoka kasotya sebo nti yegwe mulamu kingisa agwo wewanika kolevo ndala nnyo n'Obuganda byabukoleddera birala nnyo muhiti zolina sebo gwe wakuba nkudi Obuganda n'obuwemulowooza nkudi kingisa agwo twesigamyeko ndaba omupinga konze nedda kankusabulemu nkulaba Owenga gwe wabitandiseleka nkusaba todduka olika Wakaganda elijamani shepadi atakakadde kange mukampe. Gwagireeta otya? Kubanga
nagamba nti omulalu bw'aba tamanya nti mulalu pazooka kasota ssebo nti yeggwe mulamu kingisaago wewanika kolevo ndala nnyo n'obuganda byabukoledde era birala nnyo muhiti z'olina ssebo gwe wakuba nkudi obuganda n'obuwe mulowooza nkudi kingisaago twesigamyeko ndaba omupinga koze nedda kankusabulemu nkulaba owenga gwe wabitandise leka nkusaba todduka oli kabaka ganda eri German Shepherd era ne mugamba akakadde kange mukambe kuba nawulira nga njimaze Kingisa German Shepherd eri German Shepherd gano kabaka ganda ne bwe sikikunnyonnyola ekyo naawe okiraba naye Lilipaza agamba nti ekimuwalanye lwakuba nti mukozi embeera yakyukamu akasente kaafunika nkyogamba yasinga obugagga e Uganda buli mugagga alina kuwalanwa omwavu ayagala bwabwavu nti baagala baavu naye bato gye twogerako Lilipazo webe tuyutinga nze okitegedde nange ndi songwriter nyina bakyali bange be nali nkuttemu naye ate si songwriter yenna anyumirwa nnyo okumusalutinga n'omugamba nti at least ambassador mbeereddewo nga tumaliza obugambo bwo obusembayo oyinza gamba ti abawagizi bange mbategeeza butegeeza etaano eno akole ki talina kyagamba nsi abawagizi bange mbategeeza kubasiga omulundi ogusoose endongo yo ngitandise ngikutteko n'amaanyi kati nyina ennyimba 3 sofa nyina olumba lwe bayita eyo njaga naluza kulimba lwe bayita ewabbakuli naziza kulimba lwe bayita owebbina eddene open verse ya Lilipazo yo twagimala twagiggala bayiga wate namugambye n'omugamba bw'aba njagala mu party 2 era wendi bw'aba njagala mu party 2 era wendi drop 1 to 1 tasobola lwakuba ebintu by'endongo bizibu ekyo naawe ambassador waliwo kiwuliddeko waliwo omuntu lunemoze radio yalina omuntu gwe yeewuunya nayagamba nti mwewuunya nnyo abaatyo wakabi nga tamanyi kuyimba abeera watya mu industry y'abayimbi kati waliwo omuntu gwolaba nga wakabi naye nga tamanyi kuyimba ekimanyi kati nga omanyi nti katonda yaba tannakita nze abawagizi bange mbasaba kumpagira mbasuubiza busuubiza nti penda bwako wa Azerbaijan ku njani omwaka guno kigenda kuba kirala oluyimba lwange bayita owebbina eddene nalutaddeyo okutandika n'okulwokusatu mutandika okunoonya oluyimba olwo ku TikTok buli lwatandise dda challenge mugende muzikole mbasaba kumpagira nakuba wakisinga tweyanzisa GMTV Call Kudusana yenga tewaja goba ekijasi muntu kusaba tandika embesi bakole njinji na yete ziruma olika wakaganda eri German Shepherd omwana oyo agenda alikatembo olimba takabaka ejo dalusole owenga omwana oyo agenda alikatembo olimba apirire njaga ejo dalusole owenga omwana oyo agenda alikatembo olimba akala kunaba ye dalusole owenga omulalu bw'abatamanya nti mulalu kingisaago wewanika kolevo ndala nnyo n'obuganda byabukoledde era birala nnyo muhiti z'olina ssebo gwe wakuba nkudi obuganda n'obuwe mulowooza nkudi kingisaago twesigamyeko ndaba omupinga konze nedda kankusabulemu nkulaba owenga gwe wabitandise leka nkusaba todduka